kati ate yo Isirayiri neereta ki? Isirayiri nayo eyungudde ebyokulwanyisa ebiwererako ddala mu lutalo luno, ekozesezza nnyo ennyonyi ey'ekika ekya F-35I Adil. Ennyonyi eno B'Amerika be bagikola, naye bakyusa mu kika kya F-35A Lightning II. Eri gye njogeddeko Amerika gyeri mu kukozesa ng'esimbula ku Abraham Lincoln. Kati Amerika bwe yatuuka okukolera Omuyisirayiri teyamuwa eyo F-35A Lightning II, yamuwa F-35 Adil gy'akozesa, naye nga zifaanagana naye nga zaawukanamu katono ennyonyi ezo. Isirayiri era mu lutalo luno ekosezza ennyonyi ey'ekika ekya F-15 Ram. Ennyonyi eno nayo yeefaananyiriza F-15E Strike Eagle era ey'Abamerika. Kati Omumerika eno yagikola nga y'Abayisirayiri Ram, naye nga ayozamu F-15E Strike Eagle agibakolera kubanga mu lutalo lw'e Gulf 91 Iraq yasindika Scud missiles. Kati mu bimu ku Amerika bye yayiiya okuyamba Isirayiri kwe kugiyiiyiza ennyonyi eno ng'eyawukanamu ku F-15E Strike Eagle naye nga egisobozesa okuttunka ne Scud missiles zino nga Iraq ze yakozesa mu lutalo lw'e Gulf 1991. Era Abayisirayiri babadde bagikozesa okuva mu mwaka gwa 1998 ne kuno no bagireesa. Mu lutalo luno Isirayiri era ekozesezza bomu ez'ekika ekya Spice Precision Guided Bombs. Spice nazo nnyukuta nsirise. Mu bujjuvu Spice kitegeeza smart, precise impact, cost effective. Okay. Bomu eyekolebwa Rafale Advanced Defense Systems era naye ekozeseddwa mu nfeeza enjawulo Isirayiri zeri mu kkuba mu ggwanga lya Iran. Kugatta ne bomu endala eya Joint Direct Attack Munition JEDAM. Eno ekyenkizo kyerina kweri Spice nti ne mu mbeera y'obudde obubi ekozesebwa bulungi okutuukiriza ebigendererwa byayo. Sente zigigendako ate ntono kuba ebyo bikulu mu by'entalo. Nti bw'oyingira olutalo nga luno ekyokulwanyisa mu sekendi 5 kisobola okuba nga kisaanyiziddwawo naye nga kigula kakadde ka $. Kakadde ka $. Okukikola. So kati mu byokulwana technology okuba waggulu kikulu naye ne cost of production, sente z'oteekamu okukiweesa oba okukigula naye bwe ziba wansi ate ekyo nakyo kiba kikulu. Era buli oba osoma ku byokulwanyisa bino ezo ensonga zisoosowazibwa enkizo naye ate ne cost of production, kubanga bw'okikuba ne kigenda ne kituusa obulabe eyo drone tedda. Kakati ate weetaaga endala. Kati olutalo bwe lukandaalirira osobola okutandikira mu maanyi n'ebyokulwanyisa ne bikuggwako nga bwe twalaba nti Russia yatandika olutalo lwa Ukraine mu maanyi mu lunaku olwasooka yalumba ng'eva mu bukiikakkono, mu bukiikaddyo ne mu buvanjuba, ne mu kibuga Kiev obwengula n'ebumaamira kye bayita air superiority. Neekozesa drone ne yeegazaanya n'ekiseera kyatuuka ne zigikendeerako n'etandika n'okuwa manto okuzinoonya mu ggwanga erya Iran. Kubanga olutalo lwatwala ebbanga ddene. So ate okusomoza si kwa Russia yokka ne mawanga nga Amerika kusobola okubeera ekyo kyolaba nti mu Amerika bayina etteeka ly'entalo nga singa Amerika ebeera mu lutalo ebyokulwanyisa ne bikendeera, amakampuni ga tekinologiya President wa Amerika asobola okugalagira agakola emmotoka n'agakola ebintu ebirala bingi okukyusa batandika okukola ebyokulwanyisa nga bwe twalaba mu COVID.
etteeka eri ly'entalo lyakozesebwa amakampuni agamu aga tekinologiya ne gava ku bye gakola bulijjo okutandika okukola ebyuma ebiyambako abantu okussa kuba nawo lwalinga lutalo nejjukira olwokuba teri yali asuubira nti olunaku lulikyanga abantu abalwadde lumiima mawugwe benkana obungi bwe batyo teri kampuni yakeera kukola byuma byetegekera mbeera eyo kati tebasaba kukeera nkyanaga nti muwiiki emu mu bifulumi ebimala ensi yonna kanolwekyo muyina okukaka ababadde bakola ebirala babiyimirizeemuko bakole ku byetaagisa yadde tebibakolera nnyo ssente etteeka ly'entalo likikkiriza so kati mu by'entalo bino ebyo nabyo bikulu nti osobola okutandika obulungi naye olw'obuwanvu bw'olutalo amaanyi ne gakendeera nga wojja ebikozesa biweddewo kakati mu lutalo luno era Isirayiri ekozesezza bomu ez'ekika ekya bank buster GBU 28 bomu eyo ezitowa kilo 2268 bwe bagisuula awantu esobola n'okukimayo abali mu mpuku kye bayita banka era kikirwaki bagibbulamu erinnya erya bank buster empuku in this case ye banka si banka kati nga ku kizimbe kino Masengere we tuli ne wayinza okubeerawo omwaliro oguli wansi eri osobola okukiyita basement kakati bomu esobola okugwa waggulu nekkirira nga bwe walaba Nasirala engeri gye bamutamu eyali akulembera Abahezbollah nti baleeta bomu ku kizimbe n'ekiyitamu paka wansi gye yali kati bank busters ezo so bazikozesezza nnyo okuva ku lunaku olwasooka naddala ekika ekya GBU 28 mu lutalo luno era Isirayiri yeyambisizza ne drones okusingira ddala ezaayo ezawaka zeyeekolera ekika ekya Heron ne Eitan zino zikolebwa makampuni agawaka zitambula ebbanga ddene zisobola okukozesebwa mu bulumbaganyi ate zisobola n'okukozesebwa mu kunoonya amawulire ag'ekikesi ate nga zitambula n'ebbanga gwanvu byemu ku byokulwanyisa Isirayiri byeyina kati funa obubaka buno tukomewo byempuliziganya mu Uganda aka Uganda Communications Commission. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like.